Finally, Katikkiro Charles Peter Mayiga yeekubye mutima kuswala kwe yatuuseeko olunaku olw'ejjo bwe yatulimba nti Ssaabasajja Kabaka alina abasaba bwe afuna bujjanjabi, ate Ssaabasajja Kabaka ne tumulabako mu kifo ekimu ekyaleetedde Bannayuganda ebibuuzo bingi n'okuba nga basigala awo nga tebamanyi ki kituufu kigenda mu maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Olunaku olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga apondoose n'akomyawo Ssaabasajja Kabaka. Kati kwegamba Mayiga Katikkiro Ssaabasajja Kabaka yamwefunza, alowooza Kabaka we yekka. Bw'agamba nti kati Kabaka afulume ng'amufulumya, bw'agamba nti kati Kabaka akomewo ng'amukomyawo, kale kwegamba ye embeera mwatambuliza Kabaka waffe. Naye nga twongera okujjukiza Mayiga ndi mu kaseera nga byonna abikoze, buli kimu ng'akikoze, nga Innocence yenna amukozi aweddeyo. Twongera omujjukiza nti ono Kabaka w'abantu, Kabaka waffe ffenna, Kabaka si wa Katikkiro Charles Peter Mayiga yekka nga bw'akirowooza oba nga ye bw'akisuubira nti Ssaabasajja Kabaka agenda mwefunza, amugobe ku bantu, amugobe ku Bannayuganda, amugobe ku bantu be, amugobe ku bantu abatagenda kuggwaawo nkyaho baluli. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster on Adapted Mind, where monsters teach you math. Oh my, that monster looks incredible. Alrighty, these pets aren't going to hatch themselves. Let's go. Ooh, I can't wait to see what awesome pet is inside this egg. Let's do it. Do you know the answer? Click here to answer and hatch your own pet on Adapted Mind. Come on, you got this! Correct! We hatched the pet! But you know, he could use a little customizing. Click here to earn and customize your own cool pets on Adapted Mind. I know you'll have a blast! Hey, look! Another egg! Well, what are we waiting for? It's hatching time! How many munchkins are there? Click here to answer and hatch more pets yourself on Adapted Mind. You can do it! Correct! Woo-hoo! We hatched another incredible pet! And what's this? Another egg? Is it my birthday or something? Let's get hatching! Did you know that making mistakes is okay? It's true! Click here to try out more problems yourself. And parents, on Adapted Mind, a real teacher explains each problem your child misses, so they can learn all by themselves. Fantastic! You're a hatching machine! Ayinza okuba ali mu Southern Africa oba We Central better Africa. get cracking! Thanks so much for hatching with me. Eri abaava ne babawa amanya Answer g'ensi more math nze problems saali than omukwano hatch and nze nabawa customize kubanga mbaga all nti nze these pets si wa yourself mulabe on wange Adapted chance Mind. nze mukulembera With omulabe wange mubeera babega olw'ensonga Let the pretty omulabe pet obwo omubeera mu parade maaso begin! waddembe okufuna ekiso oba ekiso oba ekikumu n'akufumita mu mugongo oba n'akufumita enteegateega kati nze mubeera emabega ne muleka n'akola by'akola naye bagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka abazaana ba Kabaka abanyolo abatoolo abaki bonna ne bakola omulimu gw'okumanja Ssaabasajja Kabaka wetuligwa Kabaka waligwa. ebigambo ne byongerwa Mayiga n'asasula ssente ku social media Mayiga n'ayogera buli kyayagala naye bagamba nti okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu kofini n'ekulinda mu ki n'ekulinda mu kofini envunyu ogirya olide envunyu okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu katiko nayo n'ekulinda mu kofini. Bagamba nti okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu kofini n'ekulinda mu ki n'ekulinda mu kofini. Envunyu ogirya olide envunyu okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu katiko nayo n'ekulinda mu kofini. Envunyu ogirira mu katiko nayo n'ekulinda mu kofini.
Waayita ennaku ntono nnyo nga amaze obbagamba ne baga nti Wasanya agenda kuyita olukiiko lwa Buganda naye bino byagenda okwogera era nakano kaakano wano. Mayiga ayinza okuba n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiikisi bbiri emabega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wasanya Kaloli Kyasika Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja wajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusiriza eddwaliro. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi. Buli muntu yina wansikwata mpola mpola nga engombo ya omwami ono eyakalombolombo mu lukiiko lwennyini we tuligwa bino biga byasobola okwogera waligwa muwulira bulungi nnyo tuligwa olw'ensonga bwe tubanga biga byasobola okwogera mu lukiiko lwennyini olwo nga Ssaabasajja Kabaka gw'osoosayo obwenyibo okulwaniriza Ssaabasajja Kabaka kitegeeza wa Buganda gwe basookerako okujjawo nga tebamugjawo Ssaabasajja Kabaka gwe basooka okukuba n'ogwa tende baleka bakuta ku Ssaabasajja Kabaka bw'olwana okutuuka ejjembe n'owangula omulawo kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka omukingiriza kutawulira abaga vidiyo gera kubeera yakusomesa akuyaakulamisa abasinga obulungi ekigambo ekyo kibalemu okutegeeza obulungi. Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya Ssaabasajja Kabaka si yasooka ne mu magye komanda omuduumizi w'amagye yasembayo okugwa kati kitegeeza nti gwe omumwanyi Namege gw'osooka okugwa gwe komanda waasemukati mu Buganda era mu Uganda Ssaabasajja Kabaka ye komanda kati gwe omuntu wa bulijjo gwe Omuganda omunyankolo Mukiga bw'obanga wabula ettaka mu Buganda oli mutuuze wa CC afuuka Muganda kitegeeza mubanga lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange wana okulamba Ssaabasajja olwana mpaka n'obanga omuseegenze yesobola kitugamba nti Abaganda bakuba engalo nga muwulira eddoboozi ly'omusajja Mahiga ow'Akabaka ne Mulangira Jjunju ne mukubatereza mwebale nnyo mwebalire ddala okulyamu Kabaka. Vidiyo eno jana tugikwate n'obwegendereza kati munnange ayogera omu amagamaga njagala kutuuka ku kinyusi kya vidiyo eno n'obwegendereza obw'amaanyi ayogera omu amagamaga mu lukiiko ku byalo abantu batandise okubuuza Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa Ssekawuka kaali kakulumibwa okalaba okadduka eyalumwako omusota bw'alaba omugwa akola ki adduka. Abazaana abasajja ba Ssaabasajja Kabaka okwetola Buganda badde babuuza ab'emiruka n'ab'ebyalo nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa nekituuka ne mu lukiiko lwennyini lwe yeeyitira ne muvaamu abasajja eŋŋwaŋŋuli abatatya ne bamugamba ebigambo eyasooka ow'ekitiibwa Profesa Badru yamugamba bw'ati era ogenda kulya bwe yamuddamu era nga bo Uganda ebagira balaba ngeri etambula bulungi nakugamba basomesa bagati musome ekigambo ne body language ne facial expression omuntu biri betusomaalika fesiga endera ebintu njagala tuyire maama oyinza omulamu mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo
ndoza mwana banekunkuka eggulu limu mwamulaba mu lubiri baagala amala okutereera bulungi naye nga lwali era nga munzisa bamugiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa kabaka kyekisinga obukulu. bwe tubadde tutandika akatambi kano bagambye abantu abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Buuza Wasanya Karo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja, Ssaabasajja Kabaka bantu ki abali mu kumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Bantu ki ab'ennono abali mu kumuwa oba okumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Nga n'omuwandiisi ow'ekyabale ttiimu ne yagenda ebyakomawo neyingira, Ssaabasajja Kabaka teyayingira. Byebuuzo bino nga tonnalumba. Ow'ekitiibwa omulala yamubuuza bw'ati, kuba mmanyi obudde tulina butono ate njagala tutwale ensonga zino zonna nnyo. Yamubuuza bw'ati, sooka weebuuze lwaki Ssanga lya Mbogo akola ebintu bino, kubanga olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njala waggulu ng'ateesa bwe nti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira. Mbadde eteesa nti bawulira omukisa buli saza oba bagagasa emirundi amasaza abiri oba asatu nga bagase, naye tufune omukisa n'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika byali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo etuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki, twamulabyeko gyali ateredde Ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise n'oba nti tulina ennyonta y'okusisinkana aba Ssaabasajja Kabaka obaolyawo n'amakula ne tugaleetaana buli lwe tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo Sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike. Kabaka yawooma n'akatagga. Bwe ngenda e Butambala Kabaka gy'atulambuleko, bwe ngenda e Mawogera Kabaka gy'atulambuleko, buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya. Kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi mulibaka Kabaka ennaku 35 zikakukwamu emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda. Naye bw'alabikako ku Matikkira mu kugulawo oluki tetugenda kukamalemu akalaba. Kati ono mutabani wa Bambejja abeera Saava naye yaweerezako e Buganda nenga bino byayogedde omuntu gumutamanyi gyali. Abambowa ba Kabaka oba balina emmundu oba tebalina, oba balina amafumu oba tebalina, oba effumu nerikola omumbowa wa Kabaka ateeka okubeerawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kabaka alina abantu abamwetooloola. Tandikire waliwo natandika ate nga Olwokutaano bwe baba tebalabika. Era Omuganda ne bw'anaaba takikubuuzizza
ajja kubeera nakyo ne buginaaba myaka aga 3 nga kigenda kizimba mu y'ensonga okwebuuza nga taddibwamu. Lwaki ku lukiiko Namasole taliiko? Lwaki ku lukiiko Kasujju Lubinga taliiko? Lwaki ku lukiiko luno Saabalangira Ssebyamayiga? Lwaki ku lukiiko Kibaale talabika? Lwaki ku lukiiko Saabakaki taliiwo? Akati bagamba nti abo bwe baba nga tebeetooloddwa Kabaka nga n'amannya g'abantu kati ng'obuweereza obulala Kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi netufuna omukisa Kabaka n'atuukuza ensi neekola ki? Ensi neebategeera. Naye dino bali kutegeera nti osaanira okusemberera Kabaka. Dino bali kutegeera kubanga okujja kwokoze ki? Oze. Naye ensi eri kutegeera ddi osaanidde okusemberera Kabaka. Nate bakimbubuuzizza. Kakati ekyo ne kibanga kintu twali kyaseetingibwa dda kubanga bwonna bwolaba taliwolenda bwonna bwa gavumenti SDF obeera IDB obeera kiki. Gavumenti etwala ssente nnyingi nnyo okutendeka abantu abo okubatuusa ku ddaala ery'obuweereza obwo. Kati ffene kye tulita ennono tulina abantu abo emitendera mwe bayisibwa okutuuka ku ddaala erikola ekyo. Kati bwe tuba tetulaba bintu ebyo erwaleero embeera eriwo ng'abantu babuuza Kabaka ali bweru ali mu ggwanga alwaliddewa. Ebibuuzo ebyo mu mutima mulungi waleme kubeerawo kuyombagana. Ababibuuza bateekeddwa okubikola ki? Okufuna answers. Era abantu bateekeddwa buteekwa awatali kumenya koona lyonna okumanya Kabaka waali. Tutandikidde wano vidiyo tennatandika. Omanyi yoona alowooza nti yasinga okutegeera Mayiga. Kabaka mu lubiri tasulayo mu kumbaga okugattibwa kwa jjajjaffe omwaka omupya. Omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebazizza Profesa Badru Kateregga okuyisa eddoboozi ery'okubanga babanja Ssaabasajja Kabaka. ekyokusatu Kabaka alina baganda abawerako. Kabaka alina Kati mukulu wassanya ngolooza abantu bonna tebakwagala era basiru okubuuza amayitire ga Ssaabasajja Kabaka. Kati wano okugenda okujja vidiyo entuufu eyatuleese. Bonna tebalaba bwetaavu okujjajjaba Kabaka. Naye ndowa mawaggali omwami ono yayogedde bw'ati ng'akinnambuka atudde mu katebe. Yamanye eddagala bw'ati bwe yayogedde. Abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyera si kyewuunyo. Kakati Kabaka yekitaffe mu ggwanga byonna. Muntu mukulu ekyenkanidde awo. Bw'alwala era si kyewuunya bwe baagala okumanya. Abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabo. Okujjajjaba Kabaka bujengali. Nowa mawaggali atudde eggulama. Naye amanyi obwetaavu bw'okujjajjaba Kabaka. Kabaka muleeta tamanyi. Kakati n'ogamba ono ayagala ki? Awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa. Nagenda ne ngenda e Bulaaya eyo. Oli n'aŋŋamba tugenda kusonda ssente. Nebagamba ofuna ssente buli Kabaka baalina bamubiri tebamanyi. Abaana ba Kabaka tebamanyi. Baganda ba Kabaka tebamanyi. Mikwano gya Kabaka egiwebuntu tegimanyi. Naye nga Kabaka akulwamu ssente ezijjanjaba.
ng'okwata siringi zo bbiri z'ofuna ozisonde zakujjanjaba kabaka kale bwewetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi era kansubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba atudde ku kafoomu omanye essaawa zino abantu batula ku foomu awo waliyo banja balowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala nateka kwaweka nkubo kubeerako obukadde nga munnange buli menva zaabwo ye kakonge kakumanyi vandiyagenda bw'atakkoona ng'ogenda ajja kukona ng'okomawo mwe musaba obulamu naye olumu yeyabatukerera akagera akagamba kati omulimba asaana mukkiriza era bumuwakana bukya mukyawakana kavudde kwanjula kati katandise buli mukwata ekitabo n'ekkalaamu obukulu ono bwe namukazannyo emabega ng'amyumyula ebyebitooke n'avaaga tisabasajja kabakaabaganda tugamba kusonda ensimbi era wajja eŋŋombe eri egirega abantu abali mu diaspora mufuna nnusu bibiri ate muntu gamugenda sodasereza kabaka munasooka fe ate budget gye tusoma omuwanika ng'agisomye mulinamu ssente ezammwe niwewunaganyanga omulwa abantu bano boogirega wagenda nobajjamu ettaffaali neekakenyi wabajjamu ettaffaali eryali lyonsomese owakabano gye balina okugalamiza kabaka yenna aba aseeredde emyaka tukutegwa 14 Kasubi yaganye okuggwa sente wazirya nozimba mu masengere n'okola buli kimu ky'oyagala which is okay obudde bujja kulamuka naye mukoyeemu bwe tukuba omulanga yose nagabaganda nga baleekaana ennyo okwagala sente mukulu we kennyini n'oyogera ne mukama oyo n'akwata obulawoli bwakatobumu bwali mukaaga w'ensimbi za Uganda n'aziwaayo bajjanjabe gwe kennyini n'okwata ssente ezo ne bamafiya badde abali emmengo ne muzigaba ne bakiwala byemale kiwala emale nga tannabinyiika mu nsuwa yakwata ssente ezimu n'azizza gwe zimu n'ozezibika musajja mukulu minisita akulira eby'amataka mu Uganda asinga n'emizinga egyagiwamba minisita w'ettaka yavaayo n'agirega Ssaabasajja Kabaka nti mugamba mutya nti Kabaka yenna nnyini ttaka lya Buganda lyonna nga tenadde sente zigenda mujjanjaba nga ne zaali zigenda omujjanjaba Gavumenti Museveni yazimuwa Obuganda ne buswala nga ate sente mwazibba wayite ebbanga mpawe kaaga ng'omaze okukola sisitiimu yo yonna ogitereeza Ssaabasajja Kabaka omusudde wansi omufudde mu ssiru n'okwata ensi Museveni n'akuwa ensimbi okutandika okuwa enguzi abasajja be ab'amasaza ab'amagombolola n'obatandika obbayo mmotoka abaganda tugamba nti otamanyiriza miliyoni wakati wa 3 wawe mmotoka 18 yagayosa 18 nga buli mmotoka emu balirwamu obukadde 4 bw'okubisa mmotoka 18 bw'obukadde 72 bwe mbaserabidde n'okwata bodaboda n'oziwa abagombola ng'enguzi n'ababala n'obateeka ku musaala ezo zonna ssente ozijja luddawa oli waabuuliza nti ssente ze wakwata okugula ebintu ebyo byonna naye yali nguzi kuva Museveni ate tugenda kulwawo bwe kennyini wawandiikira nakugamba nti singa gavumenti yammwe neekyuka gye weepaatiisemu ng'akajonja akeepaatiika mu linnya ly'omusumagize ebiwandiiko gyebiri ng'otaddemu okusaba ng'ogamba kuli ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence gye muse birungi nti saagala kufiira bintu byange byonna bye nkoze mu Buganda lwakiri Kabaka afa era saagala dde mu Buganda record gyeziri era n'omugamba toyagala nawe ku mazaalibwako ga myaka 7 it's on record gyeziri toba osiba museemwaye gwe kennyini wagamba Ssaabasajja Kabaka yagenze mu Kirimani wasanya Carol Gamulengejja nze nenvaayo nenjogera ebigambo byange nebireka nga birimbire mayinda baga nti Ssaabasajja wange nsikiza mulaba wange kumubeera mu maaso mubeera mabega nsirika olw'okuba nti tukutaddeko akazito ng'okozesa bapropagandalisiti bo n'abaana be ne mukyala we bwe tubataddeko akazito ne mujjayo ebifaananyi bye baakubye ng'anyi
Bw'abanga okuteeka ekifaananyi yaabwe ye ne mukazi we n'abaana. Kebere TikTok, kebere Facebook. Bw'aba ali mu maka ge. Waki? Abaana bamuyita daddy. Era Nabagamba Ssaabasajja bamuyita Kabaka bamuwamba oba bamutwala mu Southern Africa oba Central Africa. Omwami olajja nabaga Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo be mu ssa amagulu meeru. Bimuyite ebyo kasasiro. Bano b'osingisa okujja oteeka ekifaananyi kyagwako. Bataddewaddemu okuyita kitaawe daddy ng'ali mu ggwanga lyawa oli mu ddiiro bakola n'essanga lya ali mu ggwanga lya Namibia. Naye nga nze nava ne ŋŋamba abantu Ssaabasajja Kabaka ali luddawa bamuwamba n'ayita bbaawe daddy. Ekifaananyi kino kino mu kisaakaate kyabwe nga bw'obeera ku era mikutu gyo baddemu ne kasita kiteekeddwayo Kabaka ava mu bantu bo bonna. Naye Abaganda ekifaananyi njagala mu kitunule nga mbadde mbasomesa. Mutandike okusoma kye tuyita photographic interpretation. Sakeekyo najjekera Baganda. Olwo abeera Kabaka w'Abaganda. Ekisinza okukwasa enjukwe era n'Abagereka kakkirizibwa kukola ye musajja bagamba nti Omutanda ali Bugirimaani oba ali Bulaaya. Nga nze nabagamba bamuwa bamukusa mutwala mu maserengeta ga Africa oba eno mu bukiikadde bwa Africa. Kwogera ekigambo kyonna nze ne Mayiga ali mu Ssaabasajja Kabaka kasita afuluma. Wandiikawo ne baziba message kusomeseza okitege. Biri ebintu bibiri. Ssaabasajja Kabaka bw'abeera mu kisuulu kye ng'ali kanzira mbazanjira akatambi kano. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. n'abaana be mukazi we badde bomuyita amanyi basobola kutugikuyita amuswitisamanyani ebukkirizibwa era tewali amuyita nti Kabaka bayitahayisino badde Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda nadda ebwe nga bamatidde abafuuse Kabaka wa Buganda era esakwatuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi. Nze ne gumuyita Katikkiro nange ne baganda ffe tukola omulimu gwe mu social media ani alimba munne wako who is fooling whom olowooza okitegedde mukulu. tuvude tugenda mpola bwe tuvaawo ani alimba munne era ani alimba Obuganda. Ekizibu si kya kifaananyi kufuluma. Njagala omuntu ansomera ekifaananyi kubanga babagambye nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia. Genda olabe video zange soogera nko ku ggwanga Namibia. Ssaabasajja Kabaka nabawa just geographical location baga nti Ssaabasajja Kabaka gye bamukusa omutwalo muwambira mu Southern Africa oba Central African region. Saba exact location imbagamba omulabe wange mubeera mabega simubeera mu maaso. Bobe nyini ku mitimbagano gyabwe gyennyini Mayiga gy'asasulira ssente bennyini bebagambye nti aliwa ali Namibia. Namibia e Germany. Njagala tugende ku forensics y'ekifaananyi nti abantu badde babuzabuza n'abamulabe mu kifaananyi ekyo Ssaabasajja Kabaka alina mikwano gye ambasada w'eggwanga lya Uganda mu Namibia munombo buli mu Buganda Ndawula ono abeera agent wa Museveni mu nsi eyo. Bw'aba mu Uganda abeera RDC, emirimu gya RDC mugimanyi nkiddamu. Ambasada wa Uganda mu ggwanga yaba akiikiridde Roseriti wa Uganda mu kwogera mu birowoozo na buli kimu era walaga n'ebbendera ya Uganda ebeerawo. Sooka oteeke ekyo mu bwongo.
ono Joseph Ndaula ambassador wa Museveni e Namibia teri mukwano ambassador aberanga RDC mu Uganda akola bikogera na biragiro bya Museveni abasinga abaatadde wakasujja aseze takkirizibwa kwogera ku nsonga zonna ompulidde bulungi ekibuuzo ekisooka abantu njagala soka tukole forensics y'ekifaananyi kino tugende into details muleko mutegeere okwogera ku bulwadde bwa Kabaka mu nnono weebali era nasomesa Kabaka nga naawe kuli nenkugamba mukulu bwe yafuluma ebyamutuukako nembibagamba bwe nabibagamba ne baleeta ebigambo bingi nnyo ffe ne tusirika kati Ssaabasajja Kabaka bw'aba ng'afuluma eggwanga ennyambala mugimanyi bw'ayambala si bwe kiri nti ye omukulu no gumula mu kifaananyi ayambadde bulungi nnyo essuuti ye n'engatto nkuba eddagala bulungi nnyo era essaati njeru njagala otunuulire empologoma ya Buganda bwebadde efaanana obuzaabuzaayambadde naye ate abantu balina ekifaananyi kyebalaba kyenjagala n'engatto gy'ayambadde wansi sooka osome ekifaananyi ekyo mu mbeera y'abantu babiri sooka osome ennyambala yokka nga siddakola kintu kirala kyokka somesa olwaleero bannayuganda mwena naabagala njala bategeeza nti maama waffe ennyambala yoswata Nagginda mugo muyita Nnaabagereka tateekeddwa kuliraana wadde olunaku n'olumu wadde eddakiika n'emu okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka mu buwangwa bw'omala okulaba ennyambala z'obwongo ennono wansi kabeere ejjumbe kabeere essanga lya mbogo kabeere Richard Ssemakookiro tebakkirizibwa kabeere muganda we takkirizibwa engatta eyo mugiyita neegiina bannayuganda naye mu luzungu bagiyita Fro Crocs Sandlet obuzungu obuwangwa ye neegiina okweyagaliza kyekimu ku bulwadde obuluma abantu bonna mu nsi Sandlet ye neegiina mu Lungereza mu Luganda olwaffe Nakabala ne bagiyita neegiina nanga tuyawuddemu nti baddugavu oba bazungu nti buli muntu yeeyagaliza neegiina oyagala kulaba nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ali mu kyoto kya Vunga engatto eyo tagyozza takoze eki engatto zisomeeko bbiri eno okuba ya muzigo eri yiiye eriko buli kimu ekyetaagisa okubaako Kabaka abaabeeranga ku Nnamulondo abazaana oba abakyala ba Kabaka nabo mu baana baabwe baabaagalizanga mpola tugenda ki tugenda mpola ennyumba njagala osooka otunuulira ennyumba yokka Namibia ly'eggwanga erisangibwa mu maserengeta g'Afrika ng'okimbakimba ogenda ku Ssemayanja wewasangibwa n'eddungu lye bayita Kalahari Desert ewasangibwa obusajja obutambala na mpale nga era beetabanga byokulyekera bakabaka wabatta bateekeko abaana baba balangira bennyini era n'okulaga nti yefaani ebadde ku nnyumba eno owa njala kubuuza eno wabadde hoteeri oba embassy nembagamba nti abazaana babiri ewasigadde y'abassekabaka ebiri ekibangiriza mukiraba kyonna kyetooloddwa miti watya akazito ke mutadde ku gavumenti ne Wassaanya watya njagala mukwate bulungi bigambo watya akazito ke mutadde ku Wassaanya Kaloli Charles Peter Mayiga afuuke Kabaka nga basingiso agende bagamba nti kikafu gye baakukulira Ssaabasajja Kabaka amufuneko ekifaananyi bakirinkige ku mitimba watya
kozesa obwongo bwo okugyawo pulesa era watya nga kyekifaananyi kisembayo kubanga kimugenda okuddamu okuliraana Ssaabasajja Kabaka kiri watiifu watya oba singa naye oli yagamba akyali Bulaaya naye no twogera ku Southern West Africa eggwanga ennono bwekyuka ne bagikyusa bulungi nnyo ne bagikwasa basajja bakulu bano wammanga nabagambye w'omutwe omunafu vidiyo ejja kukulema tojja gitegeera akazito kemutadde omukubanja watya nga bagenze mu tulugunyizo gye bagenze ne bamufunako ekifaananyi kubanga ono akolera ku oda za Yoseeri ekisinza okunkuba ekyokwe sigenda genda mu buwonvu bwa mwami ono kubanga naye si mutuukirivu kisaanidde Mayiga kansulator okutta empandiisa okuteeyo sigenda gendayo abantu naye nze bwe musomye nenfuna ebyafaayo by'omukulu ono n'ag'ekisajja gampeddemu era ne neeyongera okwennyamira